nze kasita bakubayisima amasasi lwe nava ku nsi olunaku Jajja Icuri we bamukuba amasasi. That's when my whole career changed. Obulamu bwange bwakyuka fundamentally. Kuba mbeera awo ne ndowooza nti obayisima alidda. That's when I realized there is a problem, a big problem here. Kuba aboogera amazima bafa mangu. Mu Uganda obo yagala okufa mangu, yogera ebituufu. Eno ensi teyagalangako mazima. Teyagalangako reality. Teri kintu kya sayisima kujjako kwogera mazima. Isima tabbangako. Teyabbako ku ssente za muyi wa musolo. Mu birooto omugenzi Isima bye yali alina yali bambi tayagala kuba MP. Ekisinga okwewuunyisa abalwanira obuyinza mu ggwanga lino tebabugwana. Naye ate abalimu ensa omuntu n'abeerawo nga ye bambi tayagala bubaka bwa palamenti nga talootangako nti aliba ne minisita mu ggwanga lino be bafa. Ngetwa nkyewuunyisa. Amazima amatuufu Isima lwe yafa twanafuira ddala. Era bino byonna bye tuzze tubibagamba nti bannanga aba opposition mwalya tubadde tubibagamba on expense of our lives. Kabuli kimu kiriko omuwendo. Naye olwokuba nti eggwanga lino terisiima bazira. Isima singa yaziikibwa Kololo kwa yazibula abantu amaaso oyo omugenzi. Isima yatwanalizingiranga ebintu. Isima singa alina oluguudo Jajja all access Isima street singa weeri. Naye bana ababbi abali mu opposition abali essente bemuyita abazira. Omubaka yafudde naye ng'ayambye ekyensi okujjako okutunda eggwanga n'okuddiryamu olukwe. Betugulumiza ninga singa Icuri alina oluguudo street number mu mawanga agalrespectinga abazira nosanga abantu sibanya gundi hero ne weebuuza ne bye yakolera ensi. Isima yali yeetaaga omudaali. Yali voluntarizing social media. Abantu bategeera amaanyi ga social media. Naye kakati abazira baliwa bali gundi magere mu bigere bebasi mu bebazira.